Kiteeberezebwa ekiro kyenga ennaku z'omwezi 15 omwezi guno omusirikale wa poliisi avunaanyizibwa ku kukuuma abakungu Derrick Ssenyonga yakkira abawagizi ba munnakibiina ki NRM Helen Nakeya n'abakubamu amasasi agattirawo abawagizi babiri. Abattibwa ye Gerard Katumba ne Frank Muyingo bwe baali mu kabuga k'ekyamuliibwa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu regioni y'e Katonga Twaha Kasirye ategeezezza nti kiteeberezebwa okuba nga ekyaviirako embeteza be bawagizi ba Helen Nakeya okulumba abawagizi ba Aisha Ssekindi abaali batambula n'omusirikale ono Derrick Ssenyonga. Abantu abaali batambulira mu drone nga bawerako era ne babeera nga ababalwanyisa ne mu kugezaako okubeetaawuluzaako beeyongereyo bano ne babuukira drone yaabwe era bwe bati ne babeera nga bagoberera abantu bano abawagizi ba Madamu Aisha Ssekindi n'ekigendererwa ekigambibwa okuba nti baali baagala kubatomera oba kubatuusaako obulabe. Kyono oluvannyuma lw'ababalumbagana obutaseseetuka ng'akubye amasasi mu bbanga, amasasi yagaboolekeza butereevu eri emmotoka gye baalimu. Okuba amasasi 3 mu bbanga okulaba nga asitopinga abantu bano okuba nga tebaliyongera eno gye bali wabula yalinga afuuyira ndiga mulere. Ekyamuleetera okuba nti okutaasa abo yali atambula nabo nennyini okwetaasa kwe kukuba amasasi agawerako era mwago n'agezaako n'okukuba emipiira emmotoka eyo eyimirire. Nga babinnyise mu nsuwa bano we baategeerera nti waliwo abaluguzeemu obulamu. Mu mbeera eyo ab'emmotoka ne badduka eya drone abaali batambulira mu drone ne badduka n'emmotoka yaabwe ne bagenda. Wabula oluvannyuma tufuna amawulire nti mu mmotoka eyo nyini musangiddwamu emirambo egiwera ddala 2 ng'era n'abalala abaali batambulira mu kigambo baakosebwa bya nsuso ne baddusibwa mu malwaliro. Bw'atyo Twaha Kasirye akakasizza okukwatibwa kwa Derrick Ssenyonga. Bw'atyo ekizuulibwa nti no yakuba amasasi gano era tumukwata era tusobodde n'okukola ku fayiro era atwaliddwa mu kooti Masaka abeere nga avunaanibwa ebyo saako n'okunnyonnyola abalamuzi lwaki kyali bwe kityo. Kooti Ssenyonga mwasimbiddwa e Masaka ebadde ekubirizibwa omulamuzi Serisa Biwaga. Ab'eŋŋanda z'abo abattibwa nga bano bazze n'abaana baabwe balaze obweraliikirivu olw'okuba nga tebalina kyakuzzaako oluvannyuma lw'okuttibwa kw'abo abaali bababeezaawo. Yandeka n'abaana 2 nga yomubalaba bannaye n'olubuto olungi lwa myezi 7. Nze gavumenti nsaba buyambi kuba simanyi kyakukola, saba na bwenkanya eri omwami wange kuba yali talina musango. Mundu zammwe ne muto wange yafa masasi, yafanga ennaku z'omwezi 14 ng'agenza okukuuma akalulu koonalego bamukuba amasasi. Nsaba obwenkanya, sina wenteeka famire ya muto wange, sina buyambi, sina kyakubakola. Helen Nakeya ategeezezza nti abawagizi b'abattibwa baali batwala mpapula ez'abamukuumira akalulu. Tusaba bwenkanya mu nsonga zino kubanga tukimanyi nti tuwali muntu ali waggulu w'amateeka. Twetaaga justice mu nsonga eno. Ono ategeezezza nti embeera y'okutulugunyizibwa nga kw'ogasse n'abawagizi be yali erudde ebbanga wabula nga tebafuna kuyambibwa. Lwakwewaayo naye abantu ab'emmundu ne bakuba abantu bange n'entulugunyizibwa kubanga n'olunaku lwe batta abantu bange nagenda ku siini ne mbulokingibwa abantu b'amagye nekubidde enduulu buli wamu. Nsaba bwenkanya mu nsonga eno, nsaba musitukiremu gavumenti. Helen alumirizza nti bino bye bimu ku byamuviiramu n'okulemererwa okuwangula akalulu. Nze n'akalulu naluuzinga ne saaluuzinga nti nali munafu naye banteekamu entiisa ne bandiisa organizinga. Ekyamazima nze nagenda okugenda mu Friday nga ziri ssaawa 10. Ebifo ebisinga appointment letters zange ze nali nina okuwa agenti bange baaziwamba. Omulamuzi omusango guno agwongezzaayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja Ssenyonga lw'anaakomezebwawo mu Kaguli.